Lawrence Nabimba yafuna ekirowoozo ky'okugenda emitala w'amayanja okuba ekyeyo okukyusa obulamu bwe oluvannyuma lw'okwebuuza ku mikwano gye egyamuyamba okubufunira buli kimu ekyetaagisa. Nga byonna biwedde yalowooza agende Bangkok wabula kyamuggwaako okumugamba nti bagenda Myanmar ne banne abalala 5. We landed there ne batuvuga kuba ku kisaawe atwale Myanmar. We never knew because as we thought that tugenda kolera Bangkok, Thailand. Nga bamaze okutuusibwayo bayisibwa mu kibira okukakkana nga babatutte mu nkambi y'abayeekera. Tukayo phone there by everywhere, emundu, ne tutya. Our passports were taken, phones were taken. Atubulidde okutulugunyizibwa ku bayisibwamu mu nkambi eno. Nakubisa amasannyalaze, ne bakubisa emiggo ne bagalamiza, nakubisa pressure up, nakukola upside down, nakusibira mu komera Dakar was a tag of war. Oluvannyuma bakakibwa okuyingira mu kufera abantu nga bayita ku mutimbagano. Twali tukozesa kompyuta w'amasimu okusuula abantu mu mukwano babaggyeko ssente. It was forced labor. Nabimba y'omu ku bavubuka 23 abaanulwa gavumenti ya Uganda. Okusinziira kwa lipooti yafulumizibwa Ministry y'ensonga z'omunda mu ggwanga ey'omwaka oguwedde, omuwendo gw'abantu abakusibwa gugenda gukendeera okuva ku bantu 222 okudda ku bantu 200. Omuwendo omunene gwe gw'abantu abakusibwa munda mu ggwanga. Most of the cases actually happen within the country to the extent that they are represented by 97.86% domestic cases, meaning that only 2.14% represent the transnational or the cross-border cases of trafficking in persons. Okusinziira ku bano mu kiseera kino abakukusa abantu bakozesa nnyo omutimbagano. Kusibwa ali awo wennyini ne bamukozesa bye baagala okugeza nga okwenyigira mu bikolwa nga kye tuyita sexual exploitation. Naye ng'omuntu tavudde mu maka ge akikolera awo n'aweerezawo obutambi buno oli n'asasulwa n'oyo yenna kikukusa abantu. Kati wategekeddwa okusaba okw'enjawulo ku kisawe kya Old Kampala okugendereddwamu okubinyisa abantu enjiri y'okulwanyisa okukusa abantu okukulembeddwa Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere. Ono alaze obwennyamivu olw'omuwendo gw'abaana abakusibwa ne baleetebwa ku nguudo okweyongera buli lukya. Bwana buto nnyo myaka tubeera na mwaka ne bubeera nga busaba ssente era tugenda zikozesa tebuzimanya zimanya tuzikolera abantu balala ate bwe lumalo zikola bajja ne bazitwala ne bukomawo nga tebulidde bulungi. Obuzibu babutadde ku bazadde abasuuliridde obuvunaanyizibwa bwabwe eri abaana. Abanko mu maka temulowooza nti bikoma ku mmwe, bireetera abaana baffe okudduka mu maka ne bagenda ne baddukireewo omuntu yenna asobola obbakola ki obbataasa ku mbeera eno. Naye eky'omukisa omubi bano abantu bonna gye baddukira ffenna tetumanyi bigendererwa byabwe. Okusaba kuno kutambulidde ku mulamu ogugamba nti teri mwana alina kulekemwa amabega mu kulwanyisa ekikukusa abantu nga bangi ku bakukusibwa ababakukusa baba babamanyi nga n'abamu baŋŋanda zaabwe.